kati ababiri nga bayingira mu buliri bya mpaka ne baby naawe kati balina okulaga taata nti bali mulaavu yaddala soka n'obeera ebweru eyo ndi wano nkumisinga empeweze ne taata agenza okunsanga nga zenna siyina tulo ndowooza kati tudde mu buliri taata bino byayagala ayagala kulaba ddala omulenzi ono mulungi anayisa bulungi muwala walyoka amuwa ebintu kumba omuwala afera badde ngenzi kuleeta ku mazzi kunywa omanyi onkooyezza ndenge gyenvuze eggaaliyo empulira nga mu maaso ga taata nagaye you are good to go omukulu omuvuze supiidi kale baana bange musule bulungi kanywedde ku mazzi temugaana okuddamu okwegala banja taata kati bano abaleka mu buliri naye nga nkubuulirire omuwala kino akikola lwabuka gwe kino fuluma embwenu fuluma obuliri ate osobola okubeera eyo weba kawala wonna weyagala oba ku ttaka oba ku ntebe oba mu toilet genda empunu eno taba kuba taata ono teyandibadde wano kati obuzibu nga bunajja tenda bataata bwakomawo taata ono takaka abaana bano okwegira ng'alabira ddala yes okay all right tuba tutandisa ate mwana ate awatali kumala budde it's your boy VJ JoshK kati no tolekedde mugo gwa cinema omba nkubiddeko ku buli munda wabula ate ku luno babesiti ngendo bazunza mumanyi ngenda bazunza ntya anti channel ziri bbiri kati kitegeeza part 1 webeera ku channel eya 2 part 2 eri ku channel eya 1 kati okutuukayo we nabagambira nibagamba oba ogirabidde ku YouTube nyiga mu kafaananyi ka channel onyiga mu kafaananyi ka channel mateeka otuukira ddala ku channel kati ate wansi awo oba scrollinga noba ng'oziraba kati munnange kola ekintu ekyo ensonga zibeere nga zikola ki zitambula bulungi naye babesitiize enkola mugimanyi ensonga z'okulaikinga tosukka wano nga tonnalaikinga gundi gw'ogenda kwerabira olaikinga kati tulyoke tugitandike naye nga babesiti mbagala nnyo ebiteekanika ate ku WhatsApp eri tuba tukikwasaganya firimu yaffe egenda kuba ng'etandika omufere mulaavu wali weefuddeko omufere ng'olina by'ofera naye ng'ekituufu kiri nti ate laavu oyinza okwefuula agifera naye nga laavu eringa yeekufera ye firimu gye tulaba likinga tutambule atali kumala budde it's your boy VJ JoshK alright tutandikiddewo atali kumala budde era ng'enevudde mu bannaffe aba G Films Limited bewo bakabaka oba bakaguji bakama baffe it's a Larry G Productions film yatandise olunaku olwaleero ki Nigeria super oli wamu nange VJ JoshK tukutuusaako etandise olunaku olwaleero awatali kumala budde bagiyise Hirare Ezi Films ya Hirare Ezi nze nagiyitiddewo omufere mulaavu kati ketandike kati tutandise ennyumba eno ng'enyeenya era nga munda mulimu nnabe kati omukazi ayambusa omusajja mangu amutwala wa ku supiidi mu kisenge gweyitawo wano yitawo oyinza kuba musiru nabaki onono ye mukazi tosobola kujjukira kibuuzo n'ekimu taata wange kyakubuuzizza n'amukuba oluyi lwaki oyogera nange bw'otyo kumba ayogera waggulu tayagala muwulira ensonyiwa munaye mukama wange kale oli musiru nnyo sikulaba tosobola kikkiriza nti obuwumbatuutu bwo tosobola yadde n'okujjukira ekigambo n'ekimu ku taata byakugambye nedda taata tambuuziza bingi just yangambye ne muddamu kyemuzzemu ne gwe olina amagezi gwe mpuliriza bulungi ate wuliriza nnyo owulira taata wange erinnya lye Chief Douglas Ezemba oyo gwolaba CEO okiwulira ye nannyini Douglas Investment ne mukyala we kati ate nze muwala w'omuyeka ompulira mpulire munange omukazi wabitiibwamu naye ng'omusajja amuvuga supiidi si mukozi we ono mwagalwa we fuluma olulala taata wayogeranga nawe owulira kati ate nkubuuza taata mubadde mwogera ku biki weefuula atawulira kisiru omuwala abalaka ki omufere mulaavu
ekitundu ekisookera ddala ya firimu gye tulaba. It's your boy VJ JoshK. Nagambye part 2 okugifuna nyiganyiga bunyizi mu kafaananyi ka channel. Kati ate gwe atasubscribinga bannange nga tonnateekako nakadde. Kati eri nga tuvuddeyo nga tuddako eno wali abakyala mwanattu ate bali mu bintu bya kutunga kati ng'afuna essimu. Akukubye kumba omusajja oli alina gy'aloopa bano ne beewuunya. Amukubye? Baby. I'm not comfortable with another woman hitting you. Nze mutuufu sisobola kukkiriza mukazi mulala kukubanga akubanga ani. Shia. I think you should start looking for another job. Ne baby lwaki tofunayo mulimu mulala? Ogwo oguveeko oyo omusajja omukazi akutyobola akuyisaamu amaaso akuyisanga gwe atali musajja nze binyiiza. Kati musajja mukulu oli gwe bakubye eri oluyi gye tutandikidde. Aloope wa girlfriend we. Kati eri gyali ayina girlfriend owaddala. Kwe kumukubira nti okimanyi neera kinkubye. Lwaki tokyusa mulimu? Namugamba munaye kino nkikolera gwe. Kati waliwo ekigenda mu maaso kye tutannategeera bulungi. Mukazi watu yanyiga n'agamba niye yita choyo omukazi. Ankubira ati omusajja omufere mu love. Ye firimu gye tulaba. Njagala tuginnyonnyoke. Ani mufere era love yajambadde ddi kati okudde eno. Can be unbelievable. Neba naye tekikkirizika. Yes. Like how can you be going out with a cleaner that works in your ne mazima ddala oyinza otya okukkiriza ogenda ne cleaner akola mu kampani ya kitaawo. Introducing him to your father. Ate nga tosobola na kumwanjulira kitaawo nti mwami wange. Is he that daft not to know that this boy is one of his staff? Kyogamba tatawo tannamanya nti ono mukozi we. Just forget about it. Owaaye ebyo byesonyiwe nze nkugambye. Recruited in the company. My father's knowledge. So Ate n'ekirala abadde mukozi mu kampani nenga taata tamanyi. N'olaba. Pulling out such stunts on your father. Mbutuufu. Very big risk. Okuzanyira ku kitaawo risiki y'amaanyi. Nze nkubuulira. Your father that I know. Taata wo gwe mmanyi. No nonsense man. Oyo musajja tasinika mannyo nze nkubuulira. What if he finds out? Kati wakizuula ky'okola. Yes. Ayinza okigwamu ng'ani amugambye naawe. Gina. Gwe Gina. Ono omuwala bamuyita Kagina. Gina. Ngwe nkugambye nze mbikwasaganya biri mu mikono gyange teweeraliikirira. I think what you are doing mukwano not right. Nze mpulira nga ky'oli mukola si kituufu. Give yourself chance. Mbutuufu. A chance to love again. Wandibadde ebyo bivaamu ebyakatemba n'oyagala bwagazi musajja ogambye ki? Stop it. Osobola olekera ebintu ebyo. Heartbreaks have I gotten. Omanyi heartbreak ez'enfunyo omanyi abasajja bali abayaaye. Akugamba nina gwe wekkange Uganda yeegala banja. Ndeka gundi gwe ndeka tonyingiza mu byalaabo. Leka nzanye buzanyi kati buzanyo. Kati mwana muwala kusinzia ku heartbreak ez'asanze. Tayagala kuwulira ng'azza mu bintu bya love. Because the ones you came across. Kati kwe kusalawo. Azannyire ku kitaawe. Ng'ayina omusajja. Have to give chance to love. Kwegamba omusajja gwali naye mu nnyumba aba azanyira ku mutwe gwa kitaawe nti nina omusajja naye nga si bbaawe. Kati ndowooza tutandise obigatta ke tuginyumirwe. Right now, all I want is just to make my father to sign. Gwe nze kye njagala kiri ekintu kimu. Njagala taata asayininge ku kipapula ekyo. Stupid MDs or kati employees here. Eyembwa y'omusajja gwendi nayo naabyo ebikugira mutwe nzaawo abasajja baba tebakyanfuga. Kati mwana muwala ayagala ssente za kitaawe. Nga kitaawe yamusuubiza alina okusayininga okumuwa olukusa ng'alina omuntu gw'ali naye oba omwami. Kati ate tayagala gwa mulaavu. Mbuba mumenya ddo omutima. Omanyi mulimu abakazi abagala okubeera bakabaka nga be bafuga. Okitegera? She want to be above all. Kati kwe kusalawo azanyire ku mutwe gwa kitaawe. Asayininge. Kati onamugamba oyinza okugwa mu laavu. Naawe leka naawe nze tonsisa ngangwa mu laavu n'ekyo ekininkini. Because now I think you're becoming too drowsy. You need to open your eyes and then bikula ku maaso go. How can you say I'll fall in love with the cleaner? Kati oyinza otya okungamba muze nyinza ogwa mu mukwano ne kirina. You know what I'm talking about. Nenze manyi kye njogerako munaawe osembereza omuzigo omuliro oyinza ogwa nze nedda boye ekyo tebakulya binnutsu. Nze nkugambye. Kati munaawe mukwano ge amugamba oyinza ogwa mu laavu n'ekintu. Kati tudde eno waliwo mukulu ali wano alinze chifu. Kati chifu ng'avaayo ensawo ya baaga
Kati abaagira muwala we najja. Please, I want to apologize for taata mbadde nsaba the other day. kukwetondera ku byabaddewo luli. Collins has been through a lot lately. Munnaye Colin yayise mu bingi. The fact that he's the only child. Ate n'ekirala engeri gyali nti ye mutabani ye Kasaidi eyo ayinza obutaba naffe. And it's just a matter of time and you get to like him. Taata, trust me. Kiwe mwakadde ojja mwagala. Leero gwe. Kati invite him over for 2 weeks. Kati muyita abeereko wano wiiki 2. At least that will get to allow me. Kubanga ekyo kijja kumala okumumanya nnyo taata ekyo ki? 2 weeks. So wiiki 2 ajja abeereko wano naawe. Njagala mmanyi omusajja gw'oli naye oba ddala bya ddala. I want you to fall into the wrong hands. Saagala ogwe mu mikono mikyamu. Besides, you don't expect me to hand over all I've labored for some random boy. Ate n'ekira tonsuubira nze ssebo kukwata byonna ebintu bye ntobedde. Mbiwa omusajja yenna ali bw'atyo nga simutegedde. Kati taata amugambidde waleeta omusajja mu maka gano. Ne bannayo beeno nkola y'aba Nigeria. Mujjukira firimu yaffe eri. Taata we yateekako obukwakulizo ku laavu eya mwana mulenzi JoshK4NigerianMovies oli gwe bamanye Nigeria nga mulisisaamu. Mugijjukireeyo kati neeno yiino amugambiddewo ajje wano okudde eno ku gundi oba kati gwe batungira engoye bayitawo batya ku ttungiro. Gwe emitwalo 5 sha mukwano olabe gye emitwalo 5. Kati mukazi wattu ayina ne bakyali beeno ku saalu ne waliwo omuwi w'amagezi wano. Buli nsonga gy'agamba agikubamu ebituli. Yamubuuza lwaki bbaawe abeera eri gy'atalina kubeera. Amugamba munnaye ali mukola ssente era buli wiiki atuwa emitwalo 5 oluvannyuma lw'omwezi kafuna 1.5 request. Ezo ssente ziba nnyingi. Kati musajja mukulu eno gy'ali ali ku chuchuba mwana muwala aba ali ku simu ne waba wagikoona nze mukubireko munnange oluggi luggule yingira. Omukulu ng'ajja ono omwami Makedo ali ku mulimu husband on job. Kati ng'ajja sweetheart food is served. Emmere ewedde yafumba ekiki? What did you just call me? Ompise biki? Nsonyiwa munnange madam. Yes, ekyo. Tip of tongue. Gwe ojja kungamba no mbwo olulimi luseerere nga lumpita sweetheart gwe naawe nsobola okuba sweetheart wo. Okati kokola kitema. Anti mbadde gamba kitaawo nti emmere nayo njijjudde. Gundi togenda olagawa kitange ng'omugamba biki? Sit. Tuula. Ye kutuula amapale ago. Yimusa amapale go. Wano wali enfugambi baaba. Kati beera wano mpaka wenkomawo. Owulidde? Ono omwami twakitegedde ali ku mission wano ali ku mulimu gwakuzannyanga bba w'omuwala w'omukulu. Naye ebiragiro kwayita ayimire wayi mukama wange agambye nyimirire wano mulimu emirimu gye sobola kukola boyi. Sironda obuveera. I was about coming out to tell you that food is served. Tata mbadde nze kugamba nti emmere eyidde gy'obeera yafumbe. Emmere eyidde. Food is ready. Kweri ku dining nagitegese dda. Lindamu gwe muwala. Travel and them. Said she wouldn't be back until a month. Kuku wangambye nti yatambudde era wakudda mu mwezi muna. Taata naawe. I made the food. Nze afumbye emmere. Igwe. You made the food? Nga gwafumba emmere gwe. That I did. Taata ngifumbye. Taata ne yennyamira muwala amanye enfumba. Gwomanye enfumba. Tomulinda kujjulira ate kiki taata? I still can recollect the last time wemba seerabidde bulungi. Food made by you. Emmere gye wasembayo okkola. It was long time ago before your mother died. Banga liweranga ne nnyoko tannafa. Ate yali ndalamu. Kate ebyenda mbireke mutoyi. Taata naawe. Nkuze nyongeddeko kati mmanyi ofumba. Omanyi ofumba? So, kati what's on your menu list? Ofumbye ki?
Kati onogola tamayina bifumbiddwa. How about we call it a surprise? Ne taata kati wenkugamba kyenfumbye n'abeera etya sappi eno. Enaaba surprise. Yagenda butuuzi olinde. Nze nkufumbidde surprise. Taaba kuba mujja kujja. Need to call my fiancé. Baby taata kamale n'okuyita baby ajje tukole ki? Thank you, Daddy. Tugire. Nkale taata. Mwana muwala yeetaddewo mbu yafumbye. Okudda ku bano omudereeva omulala asikaali ye muse. I don't know your plate. Mwana simanyi bigenda mu maaso naye. Lindako. We. Tojja nnyo. Ogiwulira. Ngiwulira. I don't talk am before you come talk am. Anti mbadde sinagira mbadde njagangire naawe olyokogere gundi. Kikyogera. From the look of things, Nkaite is not even coming back to this house in the next 1 month. Naye kimanyi kiri. So the question is now, who is responsible for this rice? Kati abakulu beebuuza ani afumbye omuceere guno? Apply another cook. Maybe baafunye kuko omulala oli musiru. Mbadde mmanyi gwe geetimaani wano. So who can cook this food? Kati njaga kumanya kuko kye yafumbye bayingiza omulala nga tewali. Who cook the food? If it be madam, Waba madamu. so no fit cook now. Cook cannot enter kitchen. Kati ate wali. The visitor Tasobola kuba madamu. cannot enter kitchen. Tasobola kuba mukama wange. You see, Ate n'omugenyi yakajja tasobola yingira kiyungu. Ani afumbye? Hey. Hey. I think say by now, Gwe. you don't know who Madam be. Negwe olabika tomanyi madamu. For this house, Eno ennyumba. this house for over, if not 20 years. Oyo tafumbye mu nnyumba eno okumala emyaka 2 kati asikaali yakoyada yakulidde wano ebyawana abimanyi. See, she know how to Mu cook. myaka 2 mirambirira tamanyi na kufumba oyo omukazi gw'ogamba mbu yafumbye simanyi madamu wala wa boss. Tasobola kuba Matthias, face this food. gundi. Get about to cook. Tusooke twesonyiwa ani afumbye tubwegere n'emmere. Oh, sugar. Ane gundi naawe olina engeri gy'obegenye ejjiiko ogikoze. Leka naawe ate jiikeese n'enva lwati ate gy'okozesezza. Emmere ebawoomedde okudda munda. Bonna bamazeeko kabonero akalaga nti ewooma. Kati taata laba waasiima emmere. Njagadde. In fact, reminds me of my next wife. Mbutuufu nzijukiza mukyala wange yali afumba. Munange. Nkaite my girl. She's such a wonderful person. Mbutuufu oli yali mufumbi. I'm so glad you love the food. Taata nkimanyi webale kusiima kumbe oli amukomako. Saawa yonna yandiyase ebyama. Mbu yafumbye. You. Kyogamba. Ye gwafumbye. Yes, sir. Yenze afumbye. Muwala wangu ngambye otya. Nfumbye soose nenteekateeka bulungi ebirungo nga mamange yali afumba nenteekateeka taata nze naye tufumbye ye just akubye butungulu n'abuteeka mu bulenda n'ennyaanya nze anyambyeko buyambi naye nze afumbye si bweguli bebi bweguli munange taata ndowooza bino mbitwale abyonoonye yewaddeyo nti ate yafumbye n'ebitegetege ne bimufamba kuba mukama wa mumanyi mukambwemu akubamu kumpi. Taata wano yakimanyira nti muwala we tayinza kubanga yafumbye. Laba okuswakira embwenu n'ennyononera olunaku. Mama yanyiga naga kwakino naddamu n'amukuba bannange. If you think I'll let you ruin things for me. Negwe muliwo obolowooza nti ngenda kulekonsanyizewo plani zange oli musiru. Bannange ate nkoze eki Such ill treatment from you. The question should be what. Ekibuuzo kyandibadde kiri nti kiki ky'otakoze so simbu nkoze eki. So you keep making me look like a fool in front. Butuufu ogenda nondetera okulabika ng'omusiru mu maaso ga taata. Listen. Wuliriza. Better not mess things up. Gwe wandibadde mwegendereza n'otayonoona diiru eno. So you won't trade it for your stupidity. Kubanga nkubuulira sigenda kutoleretinga busiru bwo na bumba tutu nze nkubuulira amazima. Toyinaamu kitwe kinene tolowooza na kulowooza nti noba. This is too much. Embutuufu kino kisose nedda. Ogambye It's ki? too much for you. Kiki ogambye kisose ssebo? I'll tell you what's much. Kakubuulira ekisinga obungi. Much is paying you 50,000 naira every 2 weeks. Kati emitwalo gye nkuwa By the etaano completion of the job, I'll buli wiiki 2 million naira. That's ate w'omaliriza omulimu guno ndyoke
ndyoke nkuwe mirikwesi kyekingi so si ekyo kyoli mukolo owulidde No, I will do anything. kale nsonyiwa munnaye tongoba munnaye ngenda kukola kyonna ekyetaagisa mukama wange gwe tambula onviire fulumya ebipala ebyo tambula onviire mbweno omusajja guno omulimu ajja guwulira ne bannanga abasajja tukole ku ssente obeere nga gwafuga abasajja tukole ku ssente obeere nga gwafuga kati okudde eno asikaali alina byagala oyisaawo naye ayita wala gwe naawe oba oyagala okwogera nange yugira nange oli nange noyinza okuddaawo ate odda mu kwetoloola ne naawe wuliriza sooka owulirize emboozi gye gwera nze nkubuulire negwe mambira sina kale kati mpulira oŋŋamba ki olaba ogwo omucere gwe twalire genda mu maaso kiki gwe gundi kale kambireke sijja kugamba munange oli munyegundi naawe ŋŋamba olaba omucere ogwo gwe twalidde oli ye yagufumbye omugenyi ekiki si madamu mugenyi nakitegedde nze nakitegereddewo kubanga olwabadde okuluma kwogwo omuceere ne mpulira nga madamu tasobola kugufumba kyokka ate ye yabadde agambye nti madamu ye yafumbye bannange dreva yeewa obuyinja kumba asikaaliyeko yadda ye mugezi negwe mwana ebintu byokola kale okimanyi oli mu kisiru gwoyogera bwogezi n'ekintu nze nkugambye oli ye yafumbye ate namuwulidde ku ssimu kirira wansi olumpe nawe mpa olugambo nduwulire bulungi wamusanze ku ssimu nga kikiŋŋamba naawe olaba kye nabadde musanzeeko oyo omugenyi wano waka ate kasita olugambo olufuluma gwebena sirias nawe gwe gundi gwe tongira negwe byeyogera byalina amagezi wabisudde ati kati omukulu yabadde ku ssimu nagamba ekituufu nedda nze bintuuse guno omulimu guntuuse ku bulago ng'akubira mukazi we ng'amugamba nti bimutamye nagamba nkitegeera mukwano kumbe asikaaliyeko yada wano wayingiriramu nze nedda omukazi amalamu ekitiibwa tampaamu yadde akatiibwa k'obuntu ampisa nga ddole oyinza ogamba ndi bana b'e Uganda e Saudi sabankuba ng'omwana omuto amanyi maama lwe yakoma okunkuba nze ngenda bivaamu kati nkola ntya mazima ate n'ekirala yankubye olw'okubanga nafumbidde kitaawe sewo nekinkuba ng'ati olw'okubanga ye yabadde amaze ogamba kitaawe nti nno ye yagize kati olwabiguddemu nankuba nakukuba olw'egyo ensonga entono bw'etyo ono bakanyamuli opera bintu bikuba okwegamba kimu bibiri bamukubye empi omwami oli ali mu laava entuufu n'omukyalo ono ali eno gye batungira engoye mu byalaani kati yamubuuza abadde nga balya biki oyo omukazi atamanyi kufumba nti munaye nga bomanyi balina ssente bajoshirusaniyya bababeeranga mu KFC wali wonna naye namufumbidde n'agamba ajjukira n'ekitaawe kati mukazi watu yamuwa amagezi namugamba mukwano towanika kati ebbanga linaatera okuggwayo akasente tukafune soko zanya diiru eyo ebeminga binajja ng'asikaali yabiwulidde nkulamuzizza ssebo bulungi oyagala ki why olaba emmere gye watubadde eggulo kituufu yabadde mpuyeye tewali asobola fumba mmere eyo mu nsi yonna osobola okwongera okufumbayo n'otuwangako gwe sinnafumba mmere yonna owulidde nze Justin na bulendi nze kamulali na birungo nasazesaze birungo liye yafumbye kabulaza olaba buno obulamu abantu nga ggwe ekituufu kyo muli bantu balungi bagogofu siraba ebintu by'okulimba oba obifuniramuwa omubiri gwe omulungi bwegutya kugenda mugeyeena ddala eggulu liba terikoze loosi tugamba amazima nze mbiwulidde ande asade waka
they pick. The same way CNN. Kati ye ng'omukozi wa wanaatsikali bw'akolagana n'abasiinieni engeri y'okufuna amawulire kyangu nnyo. The conversation. Kati ekikulu kasita kitegedde munange ebintu mbimanyi kati. Owaayi kabulaza abo. Bambi togamba muntu yenna. No tell anybody. Nyamba togamba muntu yenna. Tell anybody. Sisobola. Don't worry. Teweeraliikirira. Gwe kyo kino kyama. You know that kind of rice. And if you can still cook a goosey soup and yamugamba then you ought giving us. Ekyama kyo kiri seefu ayogera avaawo azironga azosigala ofumba n'otuweerezaako eno tulye ku mmere empombo. Ne gundi gwe okimanyi oli musiru wamugambye nti n'ekyama kye kiri seefu naawe tojja kigamba muntu mulala kati ate okigamba nze ne mutuufu ogambye tolina gw'ojja kigaata okingamba. Tell me about them because you soon tell them. Kirabika nange ogenda kunkolako olugambo kubanga ku kyokoze oli. Gundi kyogamba olugambo lwange tolina makulu. Owaayi mbadde nzize omanyi tema. Tema. Kasajja kalinkwe konna katambula nga akalina enkwa yaakyo. Awo omusajja gwe mmanyi alina ebizito mu maaso awo wansi atambulamu ng'oyo omwami. Ebintu byamuzitowako oba gye bayita empanaswi. Kirabika empanaswi oba tugambe nasu kaali ye koyada ayina empanaswi nenga kabulaza koyada yiga koyada ate nkutumirako nnyo kabulaza nkwagala nnyo ebitagambe kabulaza. Mulongo wange nkusabira munaye ebintu bigende bulungi saidi eyo. Kagolodi kabenga kalabika ali kiriya wonna obenga ogoba layini namu yokka Katonda akikunkolere mu linnya lyo yasinga byonna era yateekateeka ebyobugagga by'omu ttaka era mbasabira obulamu abaana mwenna abali eyo ebukuya mu Golodi mbasabira obulamu n'obukuumi okuva eri Katonda empuku tezirowoozanga ku ggwanga gye muli wansi eyo. Amiina. Kati munnange ono omukazi baamukubako olugambo bambi ayinayo omuyeka mukwano gwamuwolereza naye kalinga kagundi kalegesa kalinga gundi fulufiga we gundi we South Sudan eri fulufiga we Sudan alegesa buye muwabuzi wa gavumenti yeyi e Sudan kali munnaye asidde gavumenti gyawabula avuma owe Sudan bannange kati fulufiga ye yamuwa amagezi ng'amusomooza busomooza mutolina musajja oyina toyi oyina dole ya musajja kyokka ate mbwe ekimuluma ono ye takkiriza basajja balala mu kifo kyofunayo omusajja omulala yeesibye ku musajja ali eri gwe bayisaamu empiki mu bibiri. My father is becoming so inquisitive. Kati yagamba taata wange mwana okimanyi ebintu abinoonyerezaako nnyo abuuzabuuza nnyo. Should you just call Collins? Ogambye Colin mpunu eddugala that a pig. Love it. Omusajja gwoli naye mulaavu. I believe you guys do things together. Nemwe abantu mwe mwandibadde ebintu mubikola wamu. Do things like ekiki kyotegeeza okukolera awamu nze n'embuzi eyo. Kissing. Romancing. Mwe kisinge. Stop it. Mimwa gye naawe teweeyisaako kyenkugamba okitegeera. Do what? Gwe gundi oyina amagezi kukola ki? How can I do that with him? Nze nyiza nti okola ekyo naye. We don't do anything like that. Ate tusobola kukola ekyo nawe nkwata emimwa gyange ngiteeke ku gy'empunu. Omanye empunu byerya. Ndeka. I don't understand why you are complaining. Ne mutuufu simanyi lwaki weeyisaako. That you can twist him whichever way you want. Gwe ky'oba omanye wangamba omusajja osobola omutwistinga nga bw'oyagala. So, I just can't wait for all this to be over so I can play. Mutuufu Justin awo mpulira nga sisobola kulinda ebintu bino oba biggwa ddi bannange. One is complaining. Ate wali acomplaininga. You are giving up already. No. Naye olayiko naatera owanika. I can't give up. Naawe kimanyi sobola wanika. I never take faith. Yadde taata alemeza kati taata ye akyalemezaamu. Taata atandise okubeera so inquisitive. Ayagala nnyo abantu bano okumanya ddala ekituufu laava eyo yaddala oba nedda omuwala abala ssente ku kitaawe. Taata we alowooze mbu alina omusajja amwagala gwali naye mulaavu asayininge ku bipapula kati ono ye mufere. Ate onaabuuza omufere yaani. Omufere mulaavu tannagigwamu tujja laaje bigwera naye ng'ate omusajja gwaliko
ayina ate omusajja omulala egenda wa bigwera wa kati okudda mu buliri omwami wa muno tasulamu kati ebyembinga binajja laba taata bwayingira abaana bano bali mu laavu balina kusula bonna ate omwami aliwa omuwala n'azuukuka oluvannyuma maama Why are you sleeping alone? Why lwaki weebaase wekka Fiancé is supposed to be beside you. mbadde mmanyi bawa alina kuba kumpi wano nga musuze mwenna simanyi He stepped out. alabika afulumyemuko n'ate enkola y'abanegeri eno ndabika njagadde si butaata akuwaamu ekintu gy'oba osooka kukola tesiti kubanga amugambye bawo mulina kubeera ano tebannaba kugira mbaga kati kumbe ffe tukimanyi bulungi omuwala ono afeera omukulu yasuze eno kubanga eno mbizzi saagala nnyo kukyoga ekigambo ekyo kankozesa empunu omukulu yasuze mu ntebe tolaba mbu osula obubi simanyi toloota awo waali ali comfortable sleeping kubanga watunulatunulamu ajjukira mwana muwala oli ali eri ku kyalaanyi ye mukazi gwayagala okuzaama era bwe babeera bonna kalaavu kaba kato bamikwano nze njagala obbabuulira okumanya nga laavu emegga laavu erina amaanyi abantu abakulu obasanga nga bakola ebintu by'abaana abato n'ogamba tuli kuki eyo gye bayita laavu bw'abeera naye mukwano guba mungi kati amisinga mukazi we naye wano tukitwale nti kale ali kuki eyo terikoona ku mukazi we ate alina okugumira ebivumo bya mukama we bya baba oli abamama sweswe mafi kalaasi egenda mu maaso bambi bwe babeera ababiri n'oli ali eri guba mukwano supa wano byaloota kumbe obuzibu bwazze dda taata abaagala mu buliri bano ababiri gwe mbwa gwe omusiru gwe Look at him snoring like a pig. kale n'ogiwulira ng'ebiriitira ng'empunu gwe kino ayongera ogivuga awo abanga agikumamu Get up. gwe kino nawe yimuka Imbecile. embwa enno Now listen to me and listen carefully. kati mpono gwe mpuliriza bulungi Stay along before my dad. If not, you lose this week's salary. kati wotabeera nange nga taata bw'ayagala eno wiiki omusaala oyinza ogutavuvu 50,000 empunu eno kwagata ebivumo kwagata okukola ki nowayi omuyaya kiyingira akyagane nga kimuluma omusajja omukulu nga bino byolina okuyita mu mwana ate ffe ku basajja kiba kirala olaba mamaye atayagala banayinza ensaasira abakyala abali ebweru eyo bamuyisiza ddala ng'akaana akato n'olaba kale omwana ng'amuzanyirako buno obuddole buno bw'aba agenza okulabira kale awo kamusinikirako amannyo kamukuba kakola ki bayita mu bingi bambi mukama eka yaba asalawo kati ababiri nga bayingira mu buliri bya mpaka ne bebi naawe kati balina okulaga taata nti bali mu laavu yaddala soka n'obeera ebweru eyo ndi wano nkumisinga empewo ezze ne taata agenza okunsanga nga zenna siyina tulo ndowooza kati tudde mu buliri taata bino byayagala ayagala kulaba ddala omulenzi ono mulungi anayisa bulungi muwala we alyoka amuwa ebintu kumba omuwala afera badde ngenzi kuleeta ku mazzi kunywa omanyi onkooyezza ndenge gyenvuze eggaaliyo nempuliranga mu maaso ga taata nagaye you are good to go omukulu omuvuze supiidi kale baana bange musule bulungi kanywedde ku mazzi temugaana okuddamu okwegala banja taata kati bano abaleka mu buliri naye nga nkubuulirire omuwala kino akikola lwabuka gwe kino fuluma embwa eno fuluma obuliri ate osobola okubeera eyo weba kawalawo wonna weyagala oba ku ttaka oba ku ntebe oba mu toilet genda empunu eno taba kuba taata ono teyandibadde wano kati
kati obuzibu nga bunajjatera batata bwakomawo taata ono takaka abaana bano okwegira ng'alabira ddala kati gigana okutandika ekitundu ekyokubiri baba wano tesukkaho ebyaddako n'ebyaddira twagala tubiraba ate mu kitundu ekyokubiri naye nga nagambye besiti atanalaikinga onkozebwa olaikinze kale good webale kulaikinga wolaikinga ensonga ziba zeekola kati ate paati ey'okubiri eri ku channel ndala naye okugituukako direct nyiga mu kafaananyi k'eno channel wansi w'erinnya lya firimu gwali mugirabira ku YouTube omulala simanyi wajogenda naye gwagirabidde ku YouTube nyiga butereevu mu kafaananyi k'eno channel ogenda kubanga ate olaba paati endala zonna ne firimu endala zonna gokirya bukirizaawo no scrollinga n'okoona mu all movies by VJ JoshK okoona mu kigambo ekyo zonna nga zeeraga kati sisinkane ate mu kitundu ekyokubiri mbagala nnyo ebitagambika. Thank you for liking commenting naye komenti ntono comment section tetambula babesti tukole ku kintu ekyo ku screen yo baba babesties abenjawo ku 07587333 nonyako ku WhatsApp osobola kufuna group zaffe toddamu kusubwa information yonna na firimu eva VJ Josh VJ Dax ne VJ abalabe nnyo kwanjulira maaso awo it's me boy VJ JoshK.